generation pastor. Olunaku olw'ejjo social media yajjudde ekiwala Solomon tujja kufulumya adna kuba ku mutwe kakati ng'ate woggana tugende wa pastor kakati olunaku olw'ejjo social media yajjuddeko ebifaananyi eby'ekiwala amatouta mirik n'abakazi bazaala Seimo mtoyo twagala mu wa pastor fachi wafuna dda omwagaliza pastor omweyagali simayi wane mwoyo mutukuvu anaasobola okkikkako era omwana w'omukazi bannange kale n'oyo omuwala mbuno abantu batondebwa mu kifaananyi kya Katonda kale nga ne Peace Diani agamba mbu naye ava mu kifaananyi kya Katonda n'oyo bwekiba nno bwekyali ne Katonda alinamu abaana n'ebyana bwekiba bwekyali example giwere ku Peace giwera ku kibinya ovumo omuntu akuli okumpi Lord Jesus naye okusinziira ku byennaaka kulo mulala gwe bandagako era mu kkanisa awo era naye nga maanyi pastor yali aki annaye bakusongerayo n'omumwa olwo gwe bankolerako be batu naye nga nako ate beeru bonna bweru gwabeera gwe pastor weyagadde twali bunaku ogifunyemu kisaati kya yero sese tufudde banna ataddeko smile kiki kati tuli ku ki omwana ono yajja mu kkanisa mu ngeri yakuwa bujulizi ate bupasa n'agenda ewaka waabwe mbusima jasi ba mukwano nze kavidiyo nti kenasooka olaba omwala ajja bino bye bawa Samon pasita n'agamba omwana ono gwe mulaba avaawo asika ekano kati katulye ekkano tulabe tuwe okusawundi wano tulabe wakali yali ayambadde ppiira ebyo bye mwagala mugenda are you single tebanaba kumpasa pastor me too I'm kidding. You're explaining to these ones. Okay. There's winter. Winter. There's winter, there's spring, summer, autumn. So why is the Bible saying he will come to us like spring rains? Like what are spring rains? They're not bad rains, right? They're not bad rains, no. So when the rains of spring come, you British people, be happy or be worried? Rain is rain. It just comes in its season. So I think it's saying in the right season, God will come. Okay. Thank you. Where your beauty, your figure, your education, I have seen people that work in offices that they don't qualify for or deserve. You're explaining to these. That is Dr. John. Bana nyabaga mwana muganda, Dr. John Muchibi. Nze namulabira ngo mwana wa Lugave. Siku bulungi obwo. Yes nga nakujukiriza ngo chwe kubeche. Nenda ekyo kye kubera ndali chimanti ye Muchibi. Mbadde nchimanyi. Mbadde nchimanyi just mbadde mpushinga sister. Mbadde mpushinga sister nze kwa sister amfiirawo. Kwa sister amfiirawo. Dr. John abera UK, dia somera musawo. Kati wakoma wanasabira mu church ya Pastor Bugembe. Pastor era buli wajja pastor namuyita Katuuti. Ate pastor nagenda ke waabwe? Nagenda ke waabwe nga mukwano gwe. Mukwano gw'embuzi gwendiga. Ebandiga nerabidde ndi mulokole muganda wange era n'ennyama y'endiga bw'ogiira okana ku y'embuzi so tobitawiranga kaakati byonna birungi naye kino obuzibu bannayuganda babugjeewa tewali alina buzibu omanyi waliwo ebintu ebimu bye tulaba ng'omuntu wa bulijjo alina kyalaba naye omuntu omulala nga naye alina kyakola kyalaba first of all bino byonna ebigenda mu maaso pastor ne bamulaba n'akawala abantu ne basagambiza ne bakuba engalo lwansonga nti waliwo dimandi emu pastor ogaanye okuwasa. How old is Pastor? Pastor Yana. Kati ekyo ekintu Pastor ekibuuzo ky'obeerawo otya
endiga tezijja kikubuuza naye ekibuuzo ekyo kinene. Omanyi omwana waaba wa myezi 8 ku mwaka bw'atambulamu awo kinyuma era buli omu akuba engalo n'omwana ow'emyaka 2 wagaana naye okutambula ate atuuka n'atama Tutandika okugendako mu basawo. Bino kati tebikyakola makulu. Mukolenga muntu gubako bulala.